agenze oba ategeera ennyonzo ezisigadde kuga mukalasa mayanzi file listener selection Dr. Kawefube. Zawudde kubanga tufe zino ppikipiki zaffe ennene tulina gye batutendekera naye ppikipiki zino entono z'abaganda baffe abazikolamu ssente abazivuga mu bodaboda oba oli awo ate abamu bwafuna piki ng'ayingira ekkubo nga tamanyi n'amateeka ki bwalina kutambulira ku luguudo. So that's why tusazeewo tetunasobola tusobodde okusomesaako paka mukama lw'abaana batusaasidde okulaba nga tusomesa n'abalala. So we are going there tuwangala nabo kukuba abatambulira ku two-wheels ababodaboda naddala nti bo mulimu beekuumira nnyo ku kkubo okuba mwe bajja akasente okusobola okukozesa side mirrors zaabwe obulungi obutagenda ku speed ebeera ewandiikiddwa ku kkubo ku kipande ekyo n'obutavuga pikipiki reckless ne bambala ebintu ebiri reflectors helmet ku mutwe terina kuvaako kyenyinza okubagamba otherwise obubenje bungi. Waliwo community ey'abantu abalina obukosefu ku mubiri oba betwandiisa abalema abakozesa obugaali bw'abalema okutambuza ebyamaguzi ku boda. Abantu abo tebayita mu training yonna ey'okukozesa ekkubo, so tusazeewo tugende tutraininga abantu abo engeri y'okutambulamu ku kkubo erikozesebwa abantu abalala, era tubaweeko n'ebintu ebyeyambisibwa nga reflector jackets abantu abavuga emmotoka oba ebidduka ebirala basobole okuba nga babalaba, kubanga twakizudde nti be bamu ku bantu abasinga okutomerwa oba okukoonebwa ebidduka ebirala ku boda olw'okuba bafuna obugaali obwo bayingira buyingiza ekkubo ne bavuga nga tebayigiriziddwa. Abavuzi ba piki abegattira mu bibiina ebyenjawulo tusazeewo okwegatta wamu mu kye tuyise Uganda Bike Club Federation tutandike okola kampeyini y'okukendeeza obubenje ku makubo, kuba tukizudde nti naddala baganda baffe abavuga bodaboda omulimu munene nnyo gwe tulina okugusa nga tugezaako balaga engeri y'okuvuga mu pikipiki ku kkubo, kubanga baleetedde abantu abalala obuzibu ku makubo, era nga tugenda kutalaga eggwanga lyonna nga tugenda kibuga ku kibuga nga tutandikidde Busia tusobole okubannyonnyola engeri gy'olina okwegenderezaamu ku kkubo n'engeri gy'olina okuvuga pikipiki olumirirwa munno omulala akozesa ekkubo. Tugezeeko n'okubawa ku by'okukozesa bye tuyise safety gears oba ebintu ebisobola okubakuumira ku kkubo nga bali safe nga jackets zino zekimulaba bawa ekisooka bagoberera amateeka ekyokubiri abanaboda bavuga nga alina helmet agitatte ku piki naye nga tagitatte ku mutwe, n'ekirala obubenje bwe bakola bwesobola okwewalika tebagala kuteekamu sente kugula bintu bataasa obubenje. Olina okubeera ne gloves, olina okubeera na emikono ne knee guards
nti bw'ogwa atisi owonyaki back points ekirala njagala abaana ba boda bagende mu training wetekayo okusomesa kwonna bagende basome bamanye omuntu avuga atya kuba abasinga bafuna piki avude mu kyalo naye ayingira avuga bibye so wabeerayo emisomo egitegekeddwa basaba mutumbire emisomo abasomese. We are going to this campaign because we have lost a lot of bikers through accidents. And most of the accidents, when we see as riders, they are caused by our boda riders who use bodas to get some money because it's their job to ride bodas. So that's why we decided to focus mostly on the boda riders and the disability people because we have lost a lot of bikers in accidents. Some of the accidents they are caused by the boda riders. So that's why we focused on boda riders. Having another team, we are going to consider this road safety campaign. The team of the persons with a disability. At the border there are so many people using wheelchairs to transport goods across the border, and they don't have reflective gears. So we are looking at that team of the persons with disability and the boda community. We as bikers, we have noticed an increase in road accidents caused by our fellow two-wheelers who ride for business. And we have decided to go and give them the basic tips of how to be safe on the road in order to save lives of other road users. We are going to do this road safety campaign nationwide. It is a national road safety campaign. We have started from Eastern in the Busia town. We have to do all the regions of the country, and we believe that by the end of this road safety campaign, there will be a reduction of road accidents and deaths caused by our fellow road users, especially the boda community.